Kakati twabadde mu weekend ndowooza yo weekend mugimanyi ebeera ya mikolo twabadde tuli mu masala gokka nga tuli mu masanyu bannammwe bali mu kuva ku lujja mwate muli mu kubuuza nze CEO muva ddi ku lujja bannange nze mundeke muva ddi ku lujja tugenda kukola buli kisoboka okulaba nti mbajja ku lujja. Kakati omukolo guno gwabadde gw'amaanyi ku kyalo era nga gwasombodde abawanvu n'abampi ku kyalo. Okitegeerwa gwabadde gwa bbeeyi nnyo era gwabadde gwa kitiibwa. Omulezi yabadde ali mu kukima mukyala we ng'ali mu kumukima mu bazadde b'omukyala naye DJ alabika yabadde ex wa muwala. Omwana alabika yali yayise ex we nga ye DJ ku mukolo guno kubanga teyamulese mukazi ono kunyumirwa mukolo gwe obedda amunyiiza obedda amutabula. Bye bino ebizibu ebyokwetaba ex ku mikolo gyammwe n'oyita ex waakubeereremu okimanyi ex wo DJ n'oyagala omulete ku mukolo gwo ogenda kakkanoonyiize bunyiize ennyimba zaakuba akuba nnyimba zikoona emizindaalo agijjajjako music amujjajjako obedde omugole akoledde ali mu kusomba muzika agenda eri omwami atudde wali eri mu kidaala mu bitebe ebya gold DJ nga music amujjako ng'omugole asooka ayimirira amutunulira agamba DJ story ki kati nze kye nalabye ku mukolo guno kuba nze nabadde omugenyi omukulu nze nabadde omugenyi omukulu baminisita baabaddewo ab'ebitiibwa bonna baabaddewo. Omukolo guno DJ yabadde ex wa mugole kubanga DJ yabadde n'ennugu esinga okuba ey'ekika ekyawaggulu. Omuntu onoona otya omukolo gwe okutuuka ku eno level mazima ddala nga story ex oyonoona otya omukolo gwa munno gw'omanyi nti lunaku lwe lwa ssanyu n'olwonoona bw'oti nga toli ex. Ono DJ yabadde ex wa muwala naye ng'omwana yabadde mu vibe bali mu kubanona waka. N'ekira njagala mbategeeze bannange olaba omukolo nga guno bano abakyala be bafumba bano ono omuwala omulaba alaga nti musanyufu n'ekyo ekitono baawe kiyasobodde okuba nti aleeta ewaka si gwa bbeeyi nnyo naye ono asobola okufumba ate n'asinga bali abakoze emikolo egy'obuwanana n'obuwanana bw'ensimbi. Kankutuuseeko omukolo guno ogwerabireko video gimpereka like etuke ku buli muntu video yiyo. I'm
Kakati bwe mbagamba nti muve ku lujja nga mumbumbuuza mbalemerako nze mbadde ku lujja bannange omusajja tava ku lujja ekyo nammwe mukimanyi omuwala omukazi yava ku lujja naye omusajja tava ku lujja ife wetubeere waka ffe tutandika okwebeereramu ku myaka nga 14 oba ovudde mu bazadde bo ng'otandise okuyiriba n'ensi ng'otandise okkagobamu otandise okunoonyamu ne mmwe abakazi muweza emyaka 25 3 nga mukyali mu bazadde bammwe. So omusajja tava ku lujja, omusajja yajja ku lujja, yajja omukazi ku lujja, teri mukazi ajja musajja ku lujja. So we mbagamba nti muve ku lujja temunyiiga temunyiiga twesabire tulabe engeri gye tugenda okukikwasaganyaamu muveeko nendaba mulemeddeko. Kakati n'ekirala mbasabira era mukimanyi kuba mbaagala nnyo bantu bange, mbasabira buli omu bamukolera omukolo ate n'ekirala mukolanga ku mikolo mumpita mumpitangako mumpanga ku invitation oga CEO jangu ku mukolo gwange ngenda kuwasibwa ngenda kwanjula bane mumpe ku invitation nemwe mwagane mukola emikolo ne mutulyako ya masala okitegera bane mumpite agende okukola omukolo mpita mu mutima mulungi nja kujja nja kulinnya boda yange nzije nengo mpise embeerewo manye nti subscriber wange Janati yakoze omukolo baga ya Shamira yakoze omukolo okitegeera mbeerewo okitegeera. So temundyangako bannaye masala temundyangako pate tujje tusanyukire wamu okitegeera. So emikolo wegitewe gyatambudde. So omukolo gwabadde mulungi nnyo. Kyenjagadde ku mukolo guno nganze omuntu njagadde omukwano ne love omugole omukazi gye yalaze. Ebiseera ebisinga abagole banene batera bakolera emikolo ne babeera banyiivu naye omugole bambi alaga nti yabadde musanyufu ekyo ekitono bba we kyasobodde okuleeta yakireese. Asinga bangi okitegeera. Ekisinga okuba ekikulu enkwatagana gye mba mulina n'omuntu wo kyekisinga okuba ekikulu mu byonna, enkwatagana gy'olina n'omuntu wo. Bino ebya ssente just material, abantu batadde obuwumbi n'obuwumbi mu mikolo naye ne batafumbawo yadde n'emyezi 3. Oli n'omulaba ng'akoze omukolo nateeka mu miliyoni 3. Emmotoka bapangisiza Range Rover, zi V8, abatimbi, engoye bazijje bweru, omukazi n'atuuka mu maka n'omulaba nga tafumbyeyo yadde n'emyezi 3 nga bali mu kuguluba bugulubi n'omwami. Munnange Mukama Katonda alina ebintu byakola nti abantu ate abakola emikolo nga gino egya low budget n'agukolereyo mu kyalo mu bazadde be tasobodde kwekweka n'alaga omwami nti wano wenva n'omusanga bambi ng'afumba n'azaalira omwami baana 3 baana 2 okitegeera. So jasi tubasabira busabizi Mukama Katonda abateremu obwangu asobola okuba nti ate obufumbo bwabwe abo bagondeza buli kimu kibatambulire bulungi. Nange era nnyongera okubasabira mu mwenna abandaba naddala basubscribers bange nti Mukama Katonda abawe abasajja muve ku lujja mbasabira muve ku nzija muve ku lujja. Si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugobera mbagala nnyo mwenna bannange munda z'omukwano
munjagadde naye nga bwe munjagala nange we mbaagala era mbaagaliza akaseera akalungi yonna gye musinzira okuba nti ate mundaba ate na subscribe nga simanyi kikyolinda simanyi muntu banaye ndowooza munjulire ndowooza YouTube eno muginyumirwa kansube nti siba disappointing abantu bange ekyo kye bayita CEO Michael Uganda nze najja kubaweereza kwe siva so tanaba kuba nti osubscribinga gwe simanyi oba olinyumya ki naye nga wandibadde ogenda maaso n'okuba nti otweyungako osobola kuba nti osubwa buli video gye tuteekayo just nyiga kapesa ka subscribe otekeko akade okajje mu personalized okateeke mu all otule ku ssimu yo bw'oti olindirire nze ebisigadde obindekere mbaagala nnyo mmere bulungi mweraba peace and love